mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwali naye tunuulira eddagala lino lirina amannya agaagala okufaanagana naye olyawula otya ku linne waalyo. Njagala owuliriza amannya gano. Okusookera ddala tulina eddagala lye bayita akambula keeko, abasinga mwenna mukamanyi. Ne tuba n'eddagala eryagala okufaanaganya n'akambula erinnya nga baliyita akabbula muddo gutera kumera ku mazzi. Akabbula so abalala baguyita kitengejja olw'ensonga nti gwo gubeera ku mazzi ogwo gwe gutera okukulira, era amazzi agabaako akabbula gatera okubeera amayonjo. Mwenna abakulirako mu kyalo abaasenanga amazzi ku luzzi, nsuubira akabbula mwakalabangako nnyo ku mazzi, oba tukiyite kitengejja ku mazzi. Eryo lye bayita akabbula nga bw'oliraba ndowooza olyetegereza bulungi, oba tukiyite kitengejja. Kataye tugende ku ddala. Eddagala tulina lwe bayita olujjula liba bbombo, eryo lye liyitibwa olujjula. Njagala obyawula ebigambo mu njogera. Olujjula lye bbombo, lyeryo liyitibwa olujjula linnya lya bbombo. Kitegedde bwetyo bwe lifaanana, kyokka tuba n'erinnya eddala oba eddagala eddala tuliyita olubbula luba lweza, olwo lwe bayita olubbula. Byanjawulo mu njogera. Wali twalabye akabbula, wano tulaba olubbula luba lweza, akabbula kitengejja ku mazzi. Ebigambo bino byawukana mu njogera. Kati nga bwe nkugambye nti olubbula lwe lweza, olwo lwe bayita olubbula. Erinnya eddala ekkweke olweza luyitibwa olubbula. Mukitegedde? Njagadde mubeere nga mutegeera eddagala eryo erifaanaganya amannya oba eryagala okufaanaganya amannya mu njatula yaalyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbategeeza. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mubale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.